أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. حسبي الله ونعم الوكيل. الله tumwebaza oyo abutukesereza entakera nga bwabutukesereza ne bannyinaffe abali wabweru awo mubawulira tebakoowa kukola zikiri zaabwe buli lwe tukola nga nabo bakola, buli lwe tukola nga bakola, ne bwe tugayala bo basigala bakola. Binyonyi biri wabweru bitendereza wamu naffe, ate subuhi bwegwa tujja kubiwulira biri ku adhikaariza okumakya. Adhikaariza okumakya Allah kyeyava atugamba wama min dabbatin fil ardi, tewali kitambula ku nsi kuno, wala tairin yatiru bijanahaihi, wadde ebyo ebinyonyi byemuwulira bijaki bibuuka n'ebiwawaatiro byabyo, illa umamun amsalukum, zonna umma ziringa mmwe. Era mu aya endala n'atugamba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, ekituufu tewali kintu kiri ku nsi oba mu ggulu okujjako nga byonna bitendereza amatendo g'oyo Allah jalla jalaalu, walakin la tafkahuna tasbihahum, naye temwaweebwa mukisa kutendereza nti akanyonyi ako kemuwulira ebweru kali ku zikiri. Omuntu yayaga kakaaba naye gw'owulira awo kakaaba mu Luganda lwennyini olutuufu, gw'owulira kakaaba. Okukaaba kubeerawo ddi? Nga waliwo ekizibu ekiriwo, gw'owulira kalina ekizibu oba kali mu kutendereza, kakooka na zikiri. Lwakubanga baffe ffekka baatuwabya nti kali mu kukaaba, ne bwe kaba kaseka nti kakaaba, ne bwe kaba kali mu simayiro nti kakaaba. Naye gw'owulira waliwo ekikakaabya, budde bwakakya tewali kikatulugunya, wabula okubeera nti kewaddeyo okuba zikiri zekeeyamya olunaku luno. Kati gwe bw'okataataaganya gwe oba okaleetedde obuzibu, naye okawulira nga kali ku kabwefuba ekyenjawulo, ng'oggyeko omuntu Allah gwe yaga nti naye ate mu bimmenya ate omuntu ammenya. Talina kitonde ekirala kyonna kyaga nti kimumenya nga muntu, ate era ddala mu butuufu omuntu omulaba nga understanding ye yawala ebikwatagana ne Katonda. Wakana al insanu akthara shay'in jadala, omulaba nga ategeera naye nekyategedde akikubako ekifuba. Naye ebitonde ebirala byo tebimmenya, naye omuntu ammenya. Bw'osiriikirira owulira abawala ababalenzi bali bweru awo ku miti, naye nga bali mu kaweefube wa azikaari ez'ebika ebyenjawulo, awamu n'okuba nti tuli mu kibuga. Naye singa obaddeko ebbali eri ebweyongedde waliwulidde ebika bya zikiri ebyenjawulo, kubanga emiti gyonna twagitema ne tubugirawo we bweyagalira. Naye buno obwasigasigalamu muno mu duniya yaffe, era bukyatulaga nti tukyali ku mulamwa yadde mwatuyigganya. Naafi omuntu gw'okyasinza okuba omuzibu, era kyova olabanga omuntu yeba okumugonza bajja mugonza na muliro. Muliro gwe gumusobola akthara shay'in jadala.
Allah tumwebaza okutuwa ekyengera busiraamu. Allah kyeyenyumirizaamu mu byengera n'atugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olunaku lwaleero eddiini yammwe njijjuzza eri complete, wa atmamtu alaykum ni'mati, ekyengera kyange busiraamu nkibawadde mu bujjuvu, wa raditu lakum al-islaama diina, ekituufu mbasiimidde obusiraamu okubanga yeddiini kwe mujja okuwangaalira, oba enneeyisa oba ekkubo lye mujja okusinzizaamu Allah, ekkubo lye mujja okukwata libayise bulungi mu nsi muyitemu malembe, ate n'oluvannyuma lwa kabuli obulamu obwanvuka okusinga ku bwa wano ojja kubabeerera bulungi, so nga ate n'oluvannyuma lwa kabuli ebintu bigenda kuba barabara. Singa munaabanga mukutte ekkubo busiraamu, wano mujja kuwangaala mirembe, mu kabuli mirembe, oluvannyuma lwa kabuli gijja kuba mirembe myereere. Otherwise bwe munaakozesa amagezi gammwe ne mubeera nga mukutte ebyammwe, wano mujja kuwangaala ku bugubi, mu kabuli tejja kubabeerera nnungi, ate oluvannyuma lwa kabuli kujja kujabagira. So waraditu lakum al-islaama diina, n'agamba waman yabtaghi ghayra al-islaami diina falan yuqbala minhu, omuntu yenna alijja akalaakalana mu maaso gange n'ekitali busiraamu mbu nayo yali ddiini, falan yuqbala minhu, sigenda kukkiriza choice gye yakwata eyo, sigenda kugikkiriza kubanga inna ddiina inda Allahi al-Islam, eddiina Allah gye yatulondera busiraamu. Ate wamu n'abasiraamu bennyini abali mu busiraamu, olw'obutasoma busiraamu bwabwe, bulijjo mbabuulira ekigambo ng'ate kyanyiike kyennyamiza nti omusiraamu ye muntu ayingira eddiini busiraamu ne bamala okumusala ne bamubuuza ekibuuzo ekyokubiri linnya kiri oyagala, nti kamata, wallahi n'akakasa nti nnyingidde obusiraamu era mmaze. Eddiini yokka erimu abatagitegeera. Eddiini busiraamu yeddiini abantu abagiyingira, oli n'amala okugiyingira n'atafaayo kutegeera kiki kyayingidde. Busiraamu ayagala ki? Kiki atayagala? Mu ddiini zonna ze naakalaba ku nsi kuno nga n'obusamize mbutaddemu, eddiini erimu abatagimanyi basiraamu. Omuntu ayinza kuyingira mu busamize n'atayiga byetaagisa. Bamu akafaananyi nti olwaleero wasazeewo ove mu busiraamu ogenze mu busamize, waliyadhu billah, Allah fenna kitutaasa. Gwolowooza omalaga gwa mu bugwi? Obusiraamu yeddiini yokka egwibwamu obugwi, agiguddemu n'abanga agudde mu kidiba nga tamanyi kuwuga. Abaafu tafudde oyo. Obujulizi tebwetaaga kunoonya, gwe kennyini awuliriza, gwe ŋŋamba, gwe mujulizi wange ku kintu ky'olimu nga naawe tokimanyi. Bakwagaza ki mu kintu ky'oyingidde? Ofaanagana muntu agenze mu katale nga tamanyi kimututtemu. Gambe yagenze mu buliri nga tamanyi kiki kyagenze kukola. Ofaananira ddala omuntu yayingidde ekintu kyatamanyi era nga tayagala nakumanya byeddirira gyayingidde akoze eki. Ye muntu atudde mu mmotoka nga tamanyi nti nviiramu wano ngenda gindi. Sore tuse busiraamu nange mwendi, naye ndaba abasaabaze abali mu mmotoka bwe tuli eyitibwa busiraamu nga bw'omubuuza olaga watamanyi gy'alaga. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Gwe wazaala omwana n'omutuuza mu busiraamu n'omuwa erinnya nti gwe Kadija, baasyaggwa gwe kiri ovanidda. N'akula Kadija nga Kadija kyamanyi mu busiraamu era neyenyumiriza. Omuntu oyo aba mwangu nnyo okuviiramu waataaliviiriddemu, abantu be bamutwala gy'ataaliraze. Bwe buzibu bwe tufunye kati okulaba abantu abalonze abantu ab'ekika ekyo abatalina gye balaga. Naga nti nze Kadija ne nalokose nga ate tomunenya ateekwa alokoke kuba bwe yayingira mu busiraamu taata teyafaayo ne maama teyafaayo n'emiryango tegyafaayo. Kadija erinnya lyamumala.
kati gyasangidde abatembeeyi ne bamuwa Khadija jatugende naga nti tugende badde sinagendaga mwe bajulize obusiraamu bwolimu bannange bwe tuba twagala okwewaako obujulizi obusembayo tulyoke tusome mbuuza bwe wabuyingira esswala wagimanya ebusiraamu muno mwe muli abaana abawala n'abalenzi abatamanyidde ddala bwe baba bayimiridde twogera ki bali mu busiraamu muno twogereramu ki ng'omulaba musajja alina n'enkofiira ye ali ku yidi ennungi ne kooti ye empya ne kanzu eri ku bunywa naye nga ne byagenda okukola tabimanyi okuggyako gandi katugende ku yidi bwe kiri oba nedda njagala oŋŋambye nti otuteebye ate nga muntu mukulu akutta omusaalo gw'anaatuulako ku yidi naye nga tamanyi kikyalimu wabula ategeera sekukulu okusinga ne yidi ekino kirimu obusiraamu muno njogeza experience muno mwosanga omusiraamu nga ali awo akuba ekitabo naye nga kiri mu Luwarabu naye nga nebyayogera tabimanyi naye nga ekituufu ali mu kusamira alina n'ekitambaala n'ekkanzu n'obubaani nti okola ki nti ndi mu kusoma alfatiha yalaba byonna biri muno mu busiraamu bw'oba toli gwe neyibawo yoyo gwe ŋŋamba ate naye ajja kuga nti kati awo ali ku nsi omusiraamu gw'osanga nga ali mu kusamira akuba n'ensaasi naye ng'ava mu jjuma kati ku lw'omukaaga bakuŋŋaanya ku sande waliyo embaga kabasooka abalongo ekiro ekikeesa essande bali mu balongo ng'ate basajja bakulu ne batabani baabwe baludde mu busiraamu naye nobaga nti muli basiraamu nti nenkofiira tozabe nejjuma twasadde n'omuziki guli mu lujja ddala mu butuufu nga tabangako musiraamu nomugaa nti nze ndabanga gwe atali musiraamu tyayogera ki ndi mwana wa mujungu tejjajjaffe bamuziika gindi mu katabo ke tujja tusoma omuwalabye mu omusiraamu asamira balina obudde obwa mawuledi wabuwuliddemu nti abo baali ku mawuledi egindi bakadde bamwe baali ku mulimu bali mu jihaadi wawuliddemu olumbe lw'omuntu lwe baabya kati mu emirembe gyabaleetera obuzibu ne mubeera mu kintu bakadde bammwe kye bataakola kasabo kaako tukasoma ka Luganda bava mu jihaadi badda mu jihaadi dduka yalinga bamusse naye nga busiraamu bwakamala mu ggwanga emyaka egitanaba nakuwera mmeka 2 mwe mukasa mwatudde mu baasi ng'ekintu kyateredde ne mugaa nti kati busiraamu tukolemu ki nti tweriire emmere kubafudde mwawuliddemu edduwa gye basoma busiraamu bukyali bupya kintu kyokya tebanaana kuyiga Qur'ani sinalabawo budde busoma Qur'ani awo jihaadi yetambula kufa kuziika kwokya abantu kubaliisa bintu bitaliika byempulira byokka musome gye kivudde watuyamba okutegeera bwe tuli oba oli awo tujja tutambula tugende mu maaso omusiraamu yenna atannasoma buzi nze nga neetunuulira nga tuziika abayitirivu naye nga bangi naye nga mulimu nga 2 abategeera kye bakola isa nimbye tubeera ku solaatul janaaza ne mutunyigiriza naye nga bakubuuziza naffe obadde osaala ki nga naawe wennyini ne bagaa nti kati tuddemu wali ebbali nga mu buntu etakbiira ey'okusatu oyogedde ki nkiseeka naawe ononooza nnyo kakati bwe oba tuyagala kunonooza lwaki toyiiya buntu obwo n'obukwata nga bukyali lwaki nga nti obusiraamu yeddiini omuntu gyabeeramu yokka gyennaakalaba nga n'obusamize mbutaddemu omuntu bw'agenda mu kusamira ayiga ennyimba zaayo ayiga amateeka g'essabo bano bannaffe abasaba olw'omukaaga ne Sande bw'obalaba mu kuziika bwe basituka okuyimirira bonna boogera kiki n'abaana baabwe essaala zonna bonna ogenda okulaba nga batambula kyekimu tulizuukira ffenna tulizuukira n'abasiraamu ne bawerekerako abalina ekisa
ekisamba butamanya kikozesa kyotandikoze mujabi akoona zonna ddiini olwo ekisa kizze mukwano gwe yafudde beera mu nsi mwensomesereza ate ku kyalo kwenzaalibwa ojja kumpaako obujulizi nti nkuwaayiriza oba sikuwaayiriza naye ne batuuka ogamba nti kakati tugenda ku swalatul janaza ng'omusiraamu talina kyamanyi kye tugenda kukola naye bamanye ebyekikatuliki eddiini y'obusiraamu wano tennaweebwa kitiibwa kyayo naddala mu baana baffe ne mu masomero yennyini gye tututta abaana eno gaba mujabire mubuuze sheefu mujabi nti omwana we wa P6 nga twamusimbye wano asaalira omufu n'amuggusa nomuka nti omwana atuuka atya mu P6 ekitegeeza amaze ewuwe emyaka emeka 6 naawe kennyini ng'oli musajja mukubu omuwala ono atagenda kubeera seeka naye ng'agenda kuzaala afirwa abaana be ne bakadde be alibasabira atya ono alisabira atya lwaki osaasidde mwana muwala ono agenda okukoma mu P6 afumbirwe mu P7 naye akugambye nti ono omwana kaba kuba kasajja kalisomye bulungi nti buli lwokabuuza timsaahu goonya omwana ono omuwala goonya amutwala wa wikireba nedda arunabu yafuuka arunabu aliifu arunabu bebakalatu agenda kulunda nte zaani bamukuwadde kumusomesa nte atamanyi nti tayingira jjana mu Luwarabu biffe bye twasomerako alina abaana abayize okutusinga alina byebaliko omulembe tetubakyali budde omwana mukwasekwasemu ebinamuyamba ng'akomyawo agenda kufumbirwa edduwa gy'agenda ku lunaku olusoose mu bufumbo agimanyi amanyi Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaqtana tyalina mufuradaati yakutte omwana oyo alina ebigambo nga 10 bya Luwarabu kaharabaau masanyalaze agatwala wa gamusingira Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaqtana atagamanyi bakadde baffe abataagala bako abejjana tebagiyingira amasanyalaze waffe gakajja abataaga kakati bituliko n'abasomesa bennyini batufuukidde akayinja mu ngatto bye bateekwa okusomesa abaana baffe tebabitegeera kye bayita eddiini nti omwana tomututte mu ssomero lya ddiini avaayo nga yeeyongedde butagimanya kakati embuuzi omwana ono gw'osomesezza yazze okusoma eddiini ewuwo omusomesezzaaki bakugamba omusomesa nga tonayingira mu kibiina oba oyingidde mu kibiina bw'oba bwasoma ku busomesa oteekwa okuba n'obujekitivu ki kyoyagala mu kyogenda okusomesa oyagala ofulume mu kibiina ng'omwana omuguzizzaaki kifaanagana n'okuyingira mu dduuka edduuka lya munno liyingiramu ki oyagala kuvaamu ng'oguzeeki oba olamuzzaaki si kuyingira buyingizi mu kiki oteekwa okuba nga ekikuyingiza mu dduuka lya munno olina ekiki ekigendererwa naye omwana nayingira mu dduuka n'amalamu omwaka mulamba nga tasobola kusaalira maama we na taata we kyokka fiiza omugobera kimulika atuule mu kinankani mbadde kiwummulo kisiikirize ate alyako yeeyo kasasula ezo emmere naye ezo okusoma tomumenya ekyo kikulizo ky'abaana naye biki bye twagala omwana waffe ono ave mu ky'omukaaga omuwala ng'amanyi watuulako wansi n'obiteeka mu sirabaasi oba kale tebiri mu sirabaasiyo naye gwe ku ssomero birinako pulaani nga gwe nnyini ssomero nti ng'okyatadde ebbali sirabaasi eri nti abaana bano tebakoleyo ka puroguramu ateekwa okuba ng'amanyi asala atya ekisolo kye ne bw'aba muwala omuwala asala enkoko ng'egenda kufa asala naye gwolowooza babimanyi bano bagisomesa abaana baffe era alinda kamadajje alyoka asala enkoko egenda kumufaako yisa njogera bituufu bamazima
omukazi nga bwali supu n'akuyitako babwe bano tebabasomesa omwana n'akula ng'asobola okusalasala ennyama ng'eri mu sepiki naye ali ne mulimu okugjako omutwe ate n'ekigambo ekitononyo nti basomesaamu balenzi bokka nti bisimillah allahu akbar ng'oli muwala tojja kusala nga niyegawe muwala tasala ne bweba nkapa okululwa isa ne bweba nsava oyawula kaakati nsava oba nkapa almuhimu mbuzi oba okitegedde omwana waffe akulwa okuva wansi ng'alina obuki obusiraamu obulimu obuvumu omwana waffe ono agenda okufumbirwa twamuteeseteese nti gwe enkyo ojja kuba maama naye omuntu waaba agenda okufumbirwa waliwo edduwa gy'asoma ate seeka tutya ensonyi baana bato reproductive system temugisomesa mu luzungu nga bagisomesa ne mulyebula obwerere bw'omukyala ne mulyebula obwerere bw'omwana ne mubukuba ne ku boodi ono asomesezza edduwa alyebudde ki kati tuli luddawa amasomero g'obusiraamu geŋŋamba gali luddawa omwana ono ajja kufiirwa maama we ne taata we omubuulidde nti we tuba tusaalira taata twogera bwe tuti omubuulidde nti we tuba tusaalira maama twogera bwe tuti emyaka egyo gyonna gy'amaze ewuwo otubbye bubbi ategedde bwe banagiziniza bwe bagizinga tosobola kugula kiddoola ekinene na bugoye n'obayigiriza okuzinga abaana baabwe ya jamaa olaba omukazi mukulu asomye okitaawo amuweeredde mu ddiini era nze abazadde bankubira ne baŋŋamba seeka awo simba w'olugalo amasomero galimu mu miliyoni za ssente zetuteeka mu baana omwana agenda okudda n'omugaa nti kanfunsaalire ng'atunula butunuzi nekunyumiza omuzadde omu yafa nagaa kati nze nfudde tandika nkuwulire myaka 7 omwana amaze P7 ng'alina kyasobolamu P7 bamubbye obukadde bumeka 20 kati eddiini kyekiki waraditu lakum lislaama diina busiraamu nje basiimidde ebeere nga yenkola yammwe fe tulina bye twagala mu busiraamu ebyalukale ebitagenda kuba byabaki nga boolaba abasajja bano abatali basiraamu balina sisitimu yaabwe era tukyabagoberera nnyo kati tetwafunye balijono kaabwe nga tukoppa ku balijono ki bali abaabali kati nakino kubanga abasajja bano balina engeri gye batwala abaana baguyita oba mugigi oba baguyita ki balyoke babateekeko emikono n'obusiraamu babisomesa oluusi mu luwummula nebasaako emikono nti akati omwana ono abukadde bamusayiningira nti abukadde omwana oyo ogenda okulaba bwe tuba tuli mu kuziika nga talina ssaala gy'atakola ki atambula n'abatambula abakulu owaffe ali awo myaka 4 naafi yabirekera baseeka ate munajja atunyigiriza mu kuziika oyogedde ki nga tuziika maama wo oyogedde ki tuziika kitaawo oyogedde ki oziika mwana wo oyogedde ki tibaseeka tebabitusomesa naye batusomesa timusaaho goonya kakati gwayimiridde mu layi tusomesa goonya timusaaho goonya nga tuli ku kitaawo basiraamu tuzuukuke abazadde bazuukuse baagala eddiini yaabwe ffe bwe twalinga tusoma bakadde baffe basheeka lunaana banga batusomesa allah abasaasire baamanya nti abazadde baagala ki obusiraamu bwedda ti abazadde bazze kusomesa baana baabwe eddiini nga tetulina nassuubi ntuligendako nekubiraali oba ebugembe kati sheekhe yaddiranga n'asomesa salaatul iidi omwana ono agenda okuva mu kisomero ng'asobola okusaaza ki yidi salaatu tarawihi kuba tarawiya yedda yaliko ebisoko ebigigenderako subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna nawaitu sawma gadi omwana ono agenda okuva mu ssomero addayo ewaabwe eri ekatigondo yidi bwetuuka ng'agisaaza ejjuma bwetuuka ng'agisaaza tarawihi bwetuuka ng'agisaaza salatul janaza bwetuuka ng'agisaaza bwe buwali mufumu twakulirako bakadde baffe abataasoma nnyo kati yisa bwadde ewaabwe ku kyalo ng'amanyi okusaaza ejjuma amanyi okusaaza tarawihi amanyi okusaaza idi
n'eswala eza bulijjo okimanyi nti n'eswala eya bulijjo bagitusomesanga busomesa نويت أصلي فرض الصلاة الظهر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة لله تعالى الله أكبر الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله وإنه كان توابا التحيات والبركات الصلوات بكال جمع سمروا نبقى أنت وموانا ثم تدافو سموالين ngate haqqan buli gyolako ojjako omuwalimu naye bakuleetera olwaleero mugee tukulemberawo sifutyanga bufutyanzi kakati ne bamanya nti Isa ebyo abiyize nti edduwa y'omufu agwaziise ono agitegedde fe twaziyitanga fawatihu ekituyisa fawatihu okimanyi تزال فاتحة ويدي الفاتحة جمعه فواتح انت فواتح زماني بنابا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ننتلقاكو ثم إلى أرواحي إلى فلان فلان الفاتحة نيو الفاتحة إذا الفاتحة ميكا الفاتحة تاني كاكاتي نيرو الأرواح الفاتحة 3 فواتح إذا سيري الشاتو kakati omwana oyo amanyi fawatihu alifatiha azimanyi bwe zigoberagana bwe banaabeera ku dduwa ey'amakumi-40 nembaga biro byaffe byetwakuliramu bye twasoma tetugwamu bigwe nga tuvumirira kye tutamanyi fawatihu ozimanyi alifatiha mmeka ezibeera ku dduwa yaki kuba mulimu alifatiha y'abasahaba mulimu alifatiha ya nabbi mulimu alifatiha y'omufu mulimu alifatiha engabe kati fawatihu ezo ozimanyi kumwe mumanyi fawatihu bwezitambula si buli alifatiha ndi bamalaga kubawo bw'omala ey'abano ozaawaani bw'omala ey'abano ozaawaani bw'omala alifatiha ziri mmeka ti alifatiha aziyize omwana ayize fawatihu ayize okusaalira ayize duwa z'abafu nga tugenda kulya bintu kati bwe tumala nga tumugamba okusaalira nabbi akutegeera nti tamanyi okusaalira nabbi obusiraamu bwaffe butukuliddeko obusome nga tatawo ne bwakuteekamu ssente n'akomawo n'akugamba nti somawo tuwulye nomugamba nti amin tadhakuru jilani mbidhi salami nga ne muzeeyo anyeenya maulana mazaktadamanjira min muklatil bidami sallallahu alayhi ne bagamba nti oyo omwana mutadda agize eki aguraduweti nze mukolo ki gw'onoogendako nga gwa busiraamu ne batakusitula mufawatihu gyoli kakati nebagaa nti fawatihu ze naziyize ayina aya zayize mu Qur'ani nti alina abasajja abekulu balina obujekitivu abedda kyayina ti okuva ku alam bavanga ku sura kimuva ku sura ki kati nabirabira nawe nyamba alam nashraha okuva ku alam nashraha wamanyiwo paka ku nasi minal jinnati wan nasi nti ye aziyize kubanga tulina ozisome sura ezo tuzeetaaga muhadara muli kakati baziyiga lam nashraha azisazisa netarawihi n'ateekako sabbihi ne hal ataaka ezo za yiddi na juma oba okutegedde omusajja omukulu ateekateeka obusiraamu tukuliddeko kakati n'agambye omwana ono nti ye Qur'ani agiyize nti ayizeemu essuula ze أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس أموالك كم تيجو سيتي واسطة باو كاكاتي مزيب وامنا مغانتي كاكاتي تشوي دي أسماء الله الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الصبور جل جلاله بمزيد مكان تيجو kashoba ganti swadaka kati tumalirize obudde bugenze tulye kimisana صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهد والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل قرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء جدودنا وبالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة نغانت بس نكاد نجا كتوالا نكو kasoma obuwalimu olwaleero bw'obuuza omuwalimu ku guno omulembe ogw'abasunni omwana ono ava mu kyomusanvu nga tasobola nakusaalira mufu sente zange onzibyeko zaaki byebasawo byetubuuza bwe mba mwabijjawo ejjemeza nayo yavaawo
temukyasala idi na taraweehi akati mulimu abazadde baŋŋamba seeka yogerako amasomero gatubba nekimutali nze buli mundi kuleetako eddoboozi ly'omuzadde wa amasomero gatubba ng'oggyeko kati agatta hafiizi amasomero ga tahfiizi otwalayo omwana n'akugamba ndi mujuzo 3 n'omugamba nsomero akaawo owulira nga kyekyo oba kitegedde naye kakati gano ibutidaayi zagundi zannaleero ezajja omwana bamusomesa ebintu ga nti kakati uno tusoma biki sifutyanga bufutya nsuwabula Tereza nti waliwo abaana okuluusi tugenda ne tubeera n'omugamba nti tusaazeemu n'omugamba nti osoma ojja kumugamba nti mu secondary n'ogamba nti subhanallah ngatya n'okutya ono bamubbye muzadde we tamanyi nti bamubbye emyaka 12 ne mwali mwaniigiina abaana tebaagala bwagazi kusoma nga tebaagala batya bo bawadde obudde buli ssomero kati lirina eŋŋoma abaana ne basinsimula ggwe amazina bayisa ne bagamba nti omulembe gwe guli ejeneza agimanyi gwawaza mulembe onasinsimudde amazina tebakuba ettaali ku bulumbeerwo kale n'olwensonga eyo twogeza bulumi kuba teri muzadde ayagala kuteeka mwana we mu ssomero najja ng'amanyiza ebbakalatu zokka saawulu nte ennume ebbakalatu nte enkazi mu Qur'ani zirimu emirundi emeka sigaana bwe bisomese naye tulina obusiraamu obwa bulijjo nabana abanaabeera baseeka banaatuula mu bifo by'abaseeka nkata oba okutegedde kuba omwana wange imaani ejja n'erinnya nga yasomye mu senti ane neŋŋamba nti ate siniya ajja gisomera gindi ono siniya ono gwe nkuleetedde okusoma siniya avudde waayinaki kuba ate ye tagenda kubaaki si seeka wabula imaani enkutte neŋŋamba nti agenda asome ku ki kati ate seekozzeko ffe babadde bakuwuliriza nti ye ababadde bampuliriza abooluganda bakona b'emikwano kati mmebe ndiko ate tuli baddeko b'ebutambala simanyi kubandika kati ndi ku ffenna abalina amasomero tutereeza abazadde ekinaayamba abaana baabwe oba weebali oba tebaliwo bwe buzibu bwe tufunye ogamba nti omwana omugamba sabira mukadde nga yali akiwuliddeko rabbi gafirli walwalidayya tagimanyi bw'atamanyi eyo kati nze nfunirawa ate nno mubatuwuliriza bannange simalina kumanya amusole tuse nti mulimu abantu abambuuza ebibuuzo byabwe ne sibiddamu olw'okuba nti noonya eddoboozi lyembaddira eryokubaddamu ne likola ki omuwali we yambuuziza kati seeka otutabudde watugambye edduwa tuzitwale ku muzikiti tuzijje ewaka edduwa kati tuzitwale ku muzikiti tuzijje ewaka weewabiriri omuzikiti tegulina buzibu wallahi saamuzizeemu sisobola kubanga oyo aba atuguddemu bugwi omanyi bw'obanga osoma neseeka beera neseeka omumanye bagiyita manhaj bw'aba asomesa amakubo gatambuliramu gafaanana gatya otugaye nti bwe tubeera ewaka tuli ebikajjo by'abamulekwa n'otugaa tugende ku muzikiti kakati ku muzikiti wosiwabi nyenga ndi ono bwe muddamu njakubaniza ekyokubiri nyina bibiri ekyokubiri tekakati emaali ffe tugyesondedde ffenna tuli bulungi bwe tugiteeka ewaka nga tuli bulungi eyombi muwulire batubuuza ebibuuzo mubatabudde ina albakara tashabaha alaina temutabudde agisalo bataji kyobula musa yabonaasajja ina albakara tashabaha alaina kati noonayo ente yamutabudde paka we banamugamba nti fadhabahuha wamakadu yafaaluni abasomesa tulina obuzibu oluusi noga nti onambuuzizza oba muntu ye mukulu ali mu kapasite ki mwategerera ebintu olwokuba somamanyi olina alyoka kuba eribuuzo ogenda okumwetegereza nga okasinga nabbe ntegedde saayita wanyina bwe buzibu bw'essimu tolaba gwokolaki so nga bali abali okumpi naye bali mugaye nti ddeka naawe kutawaanya seeka bo bamumanyi naye olawokuba nti alina essimu yatunze enteeyi
oyo naye gwe bwoba omuddamu salaamu alaikum alaikum salaamu mutuufu nga tewali gimazeeyo kakati takyasaala mulimu abatasaala ng'akuguddeko kale bwebuzibu bw'essimu abamu bambi tetujja kubaddangamu. Ekyokubiri nze nga nze nabagamba siri mulungi mu biki yadde nkusomesezza naye abuuza abalala ndikugaye nti Sheekh Nkata yatugambye bw'ati nga mutugamba nti gundi yaŋŋambye bw'ati kati mubuuze abalala. Nze simumbuuza, nze ndiwo okusomesa, si buli aseetinga ebibuuzo nti atuula ku yuneebu n'agolola. Allah agambye nze nsomesa bigambo bya Allah saagala bibuuzo. Bw'oba okitegedde tutambule, tokitegedde ekyo kisuule. Nze nawomerwanga nnyo ebikajjo naye ojja okirya n'ogenda otuukawo ekyasibira ekikongolijjo noga kino sijja kitambaala kya bwansi ekikongolijjo kikaluba n'okitemako n'otuuka ku nnyingo ki ennungi naawe n'okola ki n'ovuga paka lw'otuukako ki ku kikongolijjo. Kati obusiraamu obwange tetambule ffenna bw'otuuka ku kikongolijjo kitemeko ofune ennyingo eki endala. Gwe bw'owulira nti awusheeka tolirako bikongolijjo naye waliwo ababirya sigga. Kale Allah agambye oluusi tusomesa naye naffe ne twesekerera nti ono omuyizi mba kumugolola abadde byonna abigudde. Eno university kati abantu abamu bagenda ne bagiyingiramu nga bakyakubiri nomugande gwe oyingidde mu university eno n'ogisobola nti waka omukyakumeka nalingera mu kyakusatu. Kakati omuntu oyo atubonyaabonya nnyo kubanga oluusi tukiraki kati yaŋŋambye dduwa ogambye otutabudde tugijje waka tugiteeke mu muziki ono adasaalira naye ffe tulina olujja lugazi ne sente zaffe tulina ekitutwala ku muzikiti kiki naafe kiki ekibatwala ku muzikiti tubagani muveeyo mujjeeno. Kati kyava mbuuza kakati olumbe n'edduwa nga tobyawula anti nkubuulira abayizi bannammwe olumbe Luganda edduwa Luwarabu edduwa singa edduwa tetuganye yeegende ku muzikiti olumbe lusigale ewaka kuba buli kimu kati nagenza okulanga bwendi naye ayina essimu naye ayinza okubeera nga ndi ne rongo namba nabisanguddemu busanguzi byonna nembijjamu nga ndaba nti okumuddamu njaku siina biseera nadde neerimira naga nti gwe jjamu byokolaki. Ahmad Mukasa yagamba ala hadde kawulihi nti bwe tulinnya mu nnyonyi batugabula byotegeera ne byotakolaki olyamu byokolaki ebyotategeera katwaki onooli amakolooni gootosobole kati muno mulimu byotegeera ne byotategeera bisuulaawo. waman yubaddil Allah a'uuzu billahi surati al-Baqara yagamba seeka batumenya oluusi tuddamu abantu nga ne mu kitundu agamba mpa ku ssimu awo okubira esseeka nga noona amuwadde essimu amuga nti seeka tomubonyaabonya bo baba bamumanyi eri nga ffe tetumumanyi. waman yubaddil ni'mata Allahi min ba'di ma ja'atuhu omuntu ana suratu al-Baqara 2:11 awo nayagaddewo aya etugijjewo obanga etuyambo. Allah agambye wa raditu lakum al-islaama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ni'mati ekyengera kya Allah naga waman yubaddil ni'mata Allah omuntu anakyusa ekyengera kya Allah nakibadala waman yubaddil ni'mata Allah anabadala ekyengera Allah kyatuwadde min ba'di ma ja'atu oluvannyuma nga kimaze okumujjira fa inna Allaha shadidul iqab alinde Allah bw'anaamubonereza anaakwasako ebiri. Ni'mata Allah ekyengera ki ekyandeesezza ekiggula luggi kyogga nti mu busiraamu mwosanga abantu nga bangi bazaalibwa mu busiraamu naye nga n'abazaala taata waabwe ne maama waabwe tebalina mu busiraamu kye bamanyiimu kujjako enkofiira n'akakaaya. Njokedde mazimu bannimba akakaaya akayina n'erinnya lye n'ettayiri n'enkofiira ye n'ekkanzu ku yiddi ne ku dduwa nga bangi bo olwabakwasa ebigambo ebi ebagaa kiwedde tugenda ku dduwa maulana sallallahu alayhi naye nga nekyebasomye
seeka gundi kyeyavaanye gassali naga naye tukooye ebintu bino byetuwagako obuwazi nga tetubimanyi. Ono agambye Allah atayiridde omubaka ate ona jajjawo amuzzeeko kakati ono agambye Maulana singa yabitegedde teyali esise naga nti awo ate nti entayiririza ebbiri kuliko yali akyamizza munne. Naye ono ali ku Maulana paka lwe bali muziika tabuuza ayina etteeka tabuuzibwa nabyo awangalidde ku Maulana. Naye Maulana buli kyomukooneza seeko oyo byakusomesa wali omuzizzaako ebbali nti akanyiriri kano baabagana okubabuuza baabagana okubabuuza ekitiibwa kyabuga maama agaye tebalina ekitiibwa kyabwe tebasemberirwa. Mulinda amala okugjamu ekkanzu ng'ali atema ennyama omubuuza nti batatema nnyama omubuuza ebiwalimu tulina obuntu bwe tukooneza ku Maulana bwabutegeeza ki ebyaffe nga tubijjayo ne tubiteeka mu Luganda. Lwaki mbabuuza abasajja abo nti wano yali agamba ki bajja obbakubya kakati mpasulaati lanaamu kamukamu gwe Muganda gw'ogatiragatira eyo ebintu byakamukamu byetubadde tulwanyisa okukola katusome kamukamu nange kangende kamukamu nagambye auzu billahi mina shaitaani rrajim yabadde aya ki suratul an'am aya 12 nange kamukamu gwe nagize gwe nalabye nti amanyi byono Qur'ani twali twagala kugisoma nga tugiva ku muna naye obuzibu bwe twafuna covid yaganya okugenda agambye 12 agambye atya etandika etya 12 olabyewo wenjagalya ddala waman kana maitan maiti kiki maiti mufu abafu bamanyi babika bimeka abafu babika bingi oli ayinza okugamba nange enfudde naye nga temuyinza kuleeta sanda oyo enfa gyeri olwobukandi gundi yafa dda naye nga mulya naye nayo nfa kakati waliwo omufu owaddala Allah gwanyumyako wano omufu naye ng'ate wakati mu bufu yazuukira naye ng'akyali tokyatambula naye kakati oli ajja kumuseseka omufu waatutabudde olulimi ate atambula togaye mufu owulidde kakati waliwo omuntu alimu ebibajjo bibiri ekibajjo ekisooka munda n'owookungulu omuntu owannamaddala yewoomunda owulidde Judisi Babire yagaa wambaatira omuntu wange ow'omunda munda awo waliwo omuntu owulidde akufaanana ebweru oba kitegedde nti singa kyali kijanjaalo gw'oli kikuta naye omuntu ow'eddala ekijanjaalo ekyaddala kiri mu ggwe oba omutegedde mu ggwe muli mu ggwe naye ggwe oli akulimu wabbeeyi nnyo baamuwa ekisabika ekikuta kye kino kye tulabako ekitambula nga bw'olaba emmwanyi erina ekikuta naye munda mulimu eri yakiki bagiyita batya omulamwa kati mu ggwe mulimu omulamwa tobakuba binyoobwa ekituufu kino ekinyoobwa munda mulimu kye twagala kiri kye basekula naye kati kino kye tulabako ekitambula kikuta kati gwolimu munda ekinyoobwa n'ekikuta ekikuta yeggwe kati gwendaba naye munda awo waliyo ki kati oli kasitaafwa ow'omunda tabwe beegudde naye bw'alamuka n'owookungulu aba muki bw'afa oli ow'omunda nakiki oba okutegedde ebiseera ebisinga obungi tutera okusanga nga bwe tuba tususa ebijanjalo oba ebinyoobwa ak'omunda bwe kaba kaafa nakana ak'okungulu katera okulabika obuki kakati naawe bw'oba ofudde munda tukulabira ku ngulu oba okutegedde
tutera okulaba ng'ekikuta nakyo kirabika bulungi kasi ne muggwe muntu kinyoobwamu ggwe bw'abaako yafa tukulabira eno kungulu leka nti abaye gundi alabika yavaako abamanyi kyebaga nti al iman mawakara fi lqalbi wasaddakahu lamal nabbi omuntu w'omuntu oluusi amuyita amannya mangi oluusi amuyita nafsi oluusi amuyita ruuhu oluusi amuyita qalbu wa inna fi ljasadi la mudga idha salahati salaha aljasad kullu idha fasada aljasad kullu omuntu w'omuntu oliba afa neno kungulu tobuuza omuntu w'okungulu bw'alamuka kungulu tobuuza oba kitegedde ala wa hiya alqalbu ngamba muntu mutima oba kitegedde era abantu bangi baga nafa naro na mutima ekitegeeza nti oyo ye bw'akwata ekisodduka akati Allah wuno gwatugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim agambye atya awaman kana maitan bannange omuntu oli yali yafa yatufaako omuntu yali yafa fa ahyaynaahu fe netumuwa obulamu jukira nti allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala yatuyamba okutujja wali ebizikiza twali tubulubuutira mu bizikiza n'atuleetera ekitangaala ne tuva mu kizikiza nga bw'owulira ekizikiza ekyaba muzeeyi bali ti edda ng'obusiraamu tebuli najja wano mu Buganda bamuzeeyi baffe tebaaziikanga muntu na mutwe nga bamala kugutemako gwe olufa omutwe nga basooka ottemako obusiraamu bwe bujja Ssaabasajja n'agaana nedda abantu baziikwe naki ate bwe babalongo batemako bakabaka ne babajjako obubaa bwabwe akaba kakabaka kabaka kabanga kaba kebatemako ne kavamu ekigambo kabaka genda osome mu furadaati gye ziva bano basomesa bakaratu arnabu kamyo ekigambo kabaka abamu bagamba fi baabu riwayatiha nti kyava mu kabaka kuba buli kabaka bamujjangako akaki ne bagamba nti kano kaki ti kano kabaka ennyukuta ezimu zigenda zigwa nazze lwana neyandezze eyomba agamba nti awaman kana maitan fa ahyaynaahu bannange mulaba mutya omuntu yali yafa ne tumuwa obulamu kati buli atannasiramuka abamuki atannaba kusiramuka abakiki abamufu fa ahyaynaahu ne tumuwa obuki obulamu obufu bw'omwoyo guli si bw'ennyama olidde ebikolwa bye byonna byagenda okukola bya munzikiza fa ahyaynaahu twamusanga abulubuuta ali mu kizikiza ne tumuwa obuki kakati gwe otambulira ku bulamu oba kitegedde omuntu oyo waja'alna lahu nuuran daba bwe tumuteereddewo ne tumukolereza ettooki ettooki ekola mulimu ki laba bwe tumukolereza ettooki ekitegeeza abadde awangaalira mu ki mukizikiza asala ebyenda by'abaana n'abitereka nti akakalira ka mwana n'addira omuge n'agujjako n'ateekako ebbombo ate nga imaamu daba bwe tumukubidde mugalizaako omuge nti sigulaba ntikoleza ettaala waja'alna lahu nuur kati abadde atambulira mu nzikiza ng'atomera bisenge oyo abadde mufu yennyini ng'ali magombe daba bwe tumugize waja'alna lahu nuura yamshi bihi fi nnaasi daba bwe tumukolereza akatooki kati atambulira mu bantu nga gy'alaga akola kiri kati abalala bajja kumbuuza ettooki zaaliwo ku mulembe gwa nnabbi abo babibuuza oyo tekibanukula tumuwadde ettooki kati atambula n'ettooki muki bw'omuwa ku mwenge nti sijja kunywa
oli akyali mukiisaga gwe gwawasa nnyabo nti bujulizi bukulu nnyo obukyamunywesa kubanga gwaleeta ki nnyina abadde mu bizikiza talaba gy'alaga naye laba Allah bamuwadde ettooki emuyamba okutambulira mu bantu nga muntu kama mathaluhu fi dhulumaati oyo alina ekitangaala n'ettooki afaanagana oli atalina ttooki atambulira mu bantu alina ettooki ng'atambula gy'alaga alabayo afaanagana ali mu nzikiza abulubuutira mu nzikiza tatomera bisenge bafaanagana kyekifaananyi kyayagala okugamba nti omukkiriza afunye obusiraamu atambulira awakira ki waalaba atali mukkiriza oba oyagala toyagala olina kutomera olede bakutomeza dda bwe kyali kijja ddala ddala mu buntu omuntu okumuziika nga omutwe tekuli nemukwata ejjambe nemugaa nti ani nti semujabi ajja muteme nti cwe muzinge mukutwalawa ti akaba mukajeeko mukateeke ku mmeeza awali bajjajjaabe abasajja abo baali tebaali fi dhulumaati tebaali mu bizikiza ye olwaleero byavuddewo okugenda ddala ne muddira esente zammwe ate nno ngenda okuleeta ekizambo naye si mwabimanyiira ne mukuŋŋanya sente zammwe obulindo bw'ensimbi abamulekwa tebasoma ku byalo ne mugenda muziri olunaku lumu ezaaliwedde mulekwa n'akwata Qur'ani ejjuzu 9 tebayinza zikuwa anti olwo ebizikiza usikweku byagamba nti akutte sente ze n'oziweereramu mulekwa n'ayiga okusoma Qur'ani afaanana ono yazikutte ne muziri olunaku lumu ne mudduka ng'ate ne bamulekwa mulese mubaliddeko ebyabwe naafe eyo aya yeebuuza nze leeta ekizampo oyinza n'okuteekawo endala abakutte sente zammwe ne muttenja ennamba ne mugiwa abaseeka mujabi ne bajja n'amakooti gaabwe ne bagira ne bagenda nga ku kyalo kuliko nnamwandu afu enjala omulwadde ayagala 5,000 bamuwe eddagala ani ali mu kizikiza n'agamba waliwo abaali bazze okusoma edduwa ewaka ne bafaayo nnyo ku nnamwandu agenda kusigala atya ne mumubbira ddala ne mubba nesise Allah aga nti abali mu bizikiza laisa bikhariji minha nga tebalina nasuubi nti bali kita bo bayingira mu nnyimbe laisa ekizikiza ekyo ekibaliisa ebintu bya namuli guno agaye ndi nnamwandu bateekamu ne nnamwandu mukazi wattu n'ateekamu sente ze ne muzirya nga mukakazi adda ne nnamwandu bayafudde ali n'essente ze ne muzirya laisa bikhariji minha temusuubira kuva mu kintu ekyo ekyekizikiza kintu ki olumbe ne muli ebyabamulekwa Allah n'abagamba mmwe mwakuluna turasa akila lamma mulumbi amaka g'abannammwe mulye emaali gye balese olulyazzisa busolo watuhibbuna almaala hubban jamma n'ekinaala ne mukitwala nga namwandu temumuwaddeeko temuwadde na bamulekwa kalla mulinde okyamanga omanyi nti akabina kawewule ate Allah ayogera abali mu bizikiza laisa bikhariji minha nga tebalina suubiri bivaamu onootoba toote tojja kuta laisa bikhariji minha osuubira kufiira mu kizikiza n'ebibyo babirye nga buwulidde ebyabanno ayina yagamba nti waliyakhsha alladhina bwe mubeeranga mu nzija z'abannammwe nga mugenza okulya emmere nammwe mwalifunyemu akatya agamba tya nti law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa singa gwe akyamya okulya ebyabamulekwa singa gwe kennyini weekubemu akafaananyi singa gwe walisa obwana nga bunafu economically bunafu physically bunafu tebusomye bukyali buto mukyamye abasajja bakulu baseeka mujabi bakyamye bali emaali y'obwana obwo n'ennamwandu bamu akafaananyi singa gwe obadde ogenze wali agadde bali ebintu by'abaana bo
khafu alayhim naye walitidde nti sajja nga balye nti bagimazeewo n'embuzi baziridde n'enkoko ti namwandu wali muvaawo nga muteeseteese namwandu agenda kubeera atya Allah agambye nammwe mutyeko abakyama mu nzija z'abannammwe nga mugenza okulya ebintu byabwe kisinga babadde baana bammwe nga banafu mu byenfuna mwali agadde obumere bumulese n'obusente obubadde busigaddewo n'embuzi bazibalyeko abantu bammwe falyattakullah mubeeremu akatya Allah waliyakulu qawlan sadida bwe mwogerenga ebintu ebituufu nti emaali eno gitugirya mu bukyamu mujja kusoma nabagambye nti eddiini eno yokka gye mubeeramu nga temugimanyi nga mulowooza ebintu byakucakala bucakazi kudduka agambye nti abantu bali fi dhulumaati laisa bikharijin minha tebasuubira nti bajja kukivaamu wamala omusomesa ano abuuza nkya nti enkya edduwa yagundi yawedde edduwa gambe gundi abaganda bo bakimanyi nti bwe baba bali mu nnyimba ezaabwe eri waliwo ne item nga yakukooza mbogo kyewaggula erizaala enkambwe mbogo yange kyewaggula erizaala enkambwe era bo nga bakimanyi bagenda babba ebintu by'abantu be babayita mbu mujje mubbe ab'okukyalo bamulekwa bano bambi tebamanyira balinga be bayita dhaufa talib wal matlub ayita ne gwe bayita bonna banafu kakati tugezaako bamulisiza akatooki agaye nti ababadde bali mu kintu nga tebakimanyi ne tubawa akatooki kakati katooki tekaase maama kakati omwana wa myaka 7 ng'ayita seeka mujabi wa myaka 6 nga nti omulekwa yatuyise ow'emyaka 5 ayita mujje mulye ebyange kale maama mubirye mubiveemu ebintu bino bijja kubayitira obuzibu kazalika bwekityo zuyina lilkafirina abatakkiriza sitaani bwekyo bwe yabawundira okulya ebyabannaabwe zuyina lilkafirina makanu yamalun bye bakola sitaani yabibawundira nti bwe bateekwa okukola nga bagenda balya mu maka g'abannaabwe ebintu byabamulekwa buli alina kyalyanga kyabamulekwa zuriyatan bihafa sajja afudde alese obwana tebwesobola ate n'ebyannamwandu byabadde agenda ogumbiridde mwali muleseewooko entandikwa y'amakaago nti tukuŋŋaanye la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaka au marufin au islahi baina nnasi temwina kimukozeeko ku bisatu mukuŋŋaanye mufuddewo mulidde buli bintu byabannammwe ne mudduka wakadhalika jaalna bwekityo ffe bwe twagenda tutonda netuteeka fi kulli ummatin fi kulli qaryati ku buli kyalo akabiri mujirimiha kuliko akabira mujirimiha kadhalika bwekityo jaalna fi kulli qaryatin buli kaalo kalimu buli kaalo twakateekamu akabira mujirimiha bakagwa ensonyi kuko abanene bamujirimiina fi karya buli kaalo kaliko bakagwa ensonyi baako nga beesibye mu ddiba ly'okuba bannaddiini ne akabira abasinga okuba abakulu mujirimiiha mu boonoonefu b'ekya buli kyalo kiriko omukiise mu bakiise aboonoonefu abanene ku kyo oba oluganda lunajja ntutegerekese kuliko basaabonoonyi ku buli kyalo nga beetadde mu ddiba ly'abawalimu liyamukuru fiiha bakoleremu obukodyo bwabwe ndi nabbi ajja muyimirire tumwanirize liyamukuru fiiha bafuniremu obukodyo bwe babbiramu bannaabwe bakabira mujirimiiha basaaboonoonya abakulu ku buli kyalo kuliko omuwalimu waakwo omukulu w'ettwale waakwo kazi waakwo akabira mujirimiiha abanene mu bwonoonyi mu kyalo ekyo mwebali liyamukuru fiiha basaliremu obukodyo obubbirako bannaabwe daga musituke nabbi wuyo musituke nabbi edda nabbi yasitukanga ku mawulidi naye kati ne kulumba asituka ajja
nze nakula ku mawulidi n'ennyimbe gye nali gwe wabbanga naye nabbi teyajjanga ku ddwa yajjanga ku mawulidi ku mazaalibwa gwe baasideeye yajjanga ne tusituka marhaba ya nura alaini tusanyusa okulaba nga bateekawo n'ekkubo wallahi ra'aytuhu bi ummi aynaya naye mu kintu nza katonda yasooka anteereyo eri nga nkyabulubuuta namba akatooki kati njogeza tooki yamushibibenasi kati mu basiramu bannange nnyina ettooki naye luli nali sirina aya wagitegedde yajjatandikidde nasooka kufa nembulubuutira mu nzikiza allah nagaa ndi gende Madina kwata ettooki ogizeyeeko ogitambuze abantu bagireki balabe gye balaga kakati bwe twalinga ku mawulidi z'edda baalekangawo ekkubo era ekkubo eryo nabbi mwayitira ng'akola ki bwe yamalanga okutuula ne baliziba owulidde kakati bwe baaliziba nga nti owulira akabiri mujirimiha abagobi baddiirwa abakulu ku buli kyalo akati bwe bamalanga okutuula ne balyoka bakyusa ekisoko kyaki ky'oluyimba lwatudde twasooka nga marhaba ya olwayingira nuralaini allah marhaba ya dal husaini jajja kusaini tusanyusa okulaba marhaba bwe yatulangaga marhaba ya ng'omanya olwatudde baggalawo marhaba jaddal husaini marhaba nti misla husini kamara aina tetukulaba nga kakufaanana obulungi otudde watudde ali ku kiremba kya walisente misla husini yamkuru fiha olwo bali ku bufere babba abantu aga nti marhaba ya atudde kati nze njogeza tooki marhaba ya nura alaini tusanyusa okulaba nura alaini nuru y'eriiso lyaffe jadda al husaini jajja kusaini misla husni kamara aina akufaanana obulungi ffe situmulabangako kattu nakatono marhaba tusanyusa okulaba olwo bamulaba abaliko mwoyo mutukuvu gyebagamba bano akabira mujirimiha abafere b'oku kitundu abakulu balaba nabbi kati atudde bakyusiza n'ekisoko nagali yamukuru fiha basobole okufereramu wama yamkuruna illa bi anfusihim olidde naye n'obufere bwe bakola tebulina kyebuyamba balala okugjako bagenda kudduka n'ekinaala bi anfusihim zino sente ze bataddewo bi anfusihim bagenda zetemera maama sente za marhaba tebazibajjaako bwe bazituuse eno babaddizaako bi anfusihim be bazeetemera bokka abalabye nabbi bwe bataliko omwoyo mutukuvu tebabawo akale ne bazisolooza eri mubakyala ne bakazi mwe tumunakoma ne bazisolooza eri mubakyala mu baana mu batali basiraamu mwe abatamulaba wano ali wano ku kitebe ne bagibegani nti ziizo olina azireeta mu katambaala n'ayiwawo mbwa naye akoze omulimu basondawo sente agiyamukulufiya babafere bagenda kuziwaani nabbi wuyaze kati nawe wabuuza zisibeerayo kati gwekyaliyo sente zino muzitwalawo obuuza nga ziragawa sente za nabbi zigenda kukola ki liyamukuru fiha bagenze okubafera wama yamukuruna illa bi anfusihim obufere obwo tebalinago bagenda kubuwaako okujjako bo okukyetemera wama yashuruna ye tebakimanyi nti mbalinze ono ddayo batudde ninga agambye nti kati nsomesanga gandi ddayo anna yagee ku buli kyalo kuliko abafere be bati abanene akabira mujirimiha abafere b'okukyala abanene fikuli kariya ku buli kyalo bwogenda egindi gyebali egomba gyebali giri omufere yasooka ku kitundu abalala ne bajja ate ne bamulindira mu kitiibwa waidha jaatuhum aya bw'oba baleetedde ow'e Madina aya yonna erabula qaalu bagaala numina tetujja kukkiriza bye muleese ab'e Madina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah tetujja kukkiriza byammwe okujjako nga mumaze tuleetera ebifaanana n'ebyabannammwe abaasooka
barusulullah nze manyi ekigambo rusulullah siriku barusulu bali abanene ndi abali mu ngatto z'abaki baganda mujja kumala kusoma byabaseeka baffe abakulu tulyoke tukkirize ebyammwe mu abavubuka. Bagambye Qur'an eno musindika omwana asobola okugitambuza ng'ekigambo rasulu akijja ku nabbi n'akizza ku mwalimu. Ffe tetujja kukkiriza byammwe bavubuka abava e Madiina okujjako nga muleese ebifaanagana n'ebiki n'ebyabamuzeeyi. Kyona eraga nti waliwo ge tuutula nabo abo be muutula nabo amataali ab'e Madiina mubaagala olwagala kubanga baleese ebifaanana ebyabamuki. Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu, Allah yamanyi wasiga ensigo wateeka obuki obubaka bwe leero abutadde mu nkata oba olwana jo yabuteeka mu gundi negundi ye Allah yalonda yasafi min almalaikati rusula wa min annas, mu bantu alondamu ne mu babalayika alondamu banaatuma. Annonze nzije nkugambe nti nabbi oyo gwe wayaniriza nga gwe omulaba nga abalala tebamulaba olyoka obutwala essente ozimuwe zonna zibasoloozezza nkulinze. sayusibu alladhina ajramu, bali bamujirimiina bali akabira mujirimiha abafera abanene abagamba abadduse n'essente. sayusibu balinda omuswiba alladhina ajramu abo abafera abafeze bannaabwe sagharun inda Allah, bagenda kubeera nga bawansi nnyo ewali Allah. Bali abafeze bannaabwe ne babakozesa ebitaliyo nga baluka ekintu kyabwe bakiye banninde. sagharun bajja kubeera tebajja kuba na swaga lyonna inda Allah. Wa adhabun shadidun, nja kubeera nga mbakakkanyiza wadde wano babapidde mbitiibwa. Ekitiibwa ekyo ekikubbisiza banno ewa Allah sagharun ogenda kunyogozebwa ate oluvannyuma lw'okubeera nti onyogozeddwa. Wa adhabun shadidun eki nkuseeka ekibonerezo gaggadde bimakanu ya mukurun olw'obufere buli. Tuli ffenna ekizibu bifaananyi. faman yuridillahu an yahdiyahu, Allah bw'aba asazeewo ng'amwagadde okumulungamya yashrahu sadrahu lil islam, yashrah sadrahu lil islam, amwanjuliriza ekifuba awali obusiraamu obutali busiraamu n'abita ekifuba kye ne kiwummulira mu buki mu busiraamu. Bida n'azita yadde zirimu emmere bweza ffe twagala kulya, wallahi twagala. Ate ffe tulira eno mu sunna lwaki bawuliranga ebifuba byabwe tubiteewolojja bye baali bawadde eri mu nnyimbe kati babiwa babashayikhe baabwe ate nga tetubisabye, naye wali mwe mufeera bufezi ne mudduka n'ekintu, naye ffe baleeta buleesi nga tomanyi nti n'okujja banajja. Saabasanze nawo yaseeka oba oli mugira olima nasanze batikkudde ku mukolo bakuwansawo yamuke kasowaani kasagu onootere faman yuridillahu, Allah kasaakwagaza ekiki obusiraamu yahadi faman yuridillahu an yahdiyahu, Allah gwayagadde okulungamya yashrah sadrahu lil islam, buli lwe basoma obusiraamu obutuufu awuliranga atowolokose. Wallahi era oba otowolokose eyava mu nnyimba atowolokoka. Muba mwakava mu lwagundi ne babayita mu miitingi yagundi, muba mwakava mu yagundi babayita mu mawulidi yagundi, muba mwakava mu mawulidi yagundi n'owulira nga naawe onyigibwa naye tolina kyakukola noga ekintu kino nja kukiddukamu.
fwe abali ku mulamu awo gantu yotomuwa kaadi twatere yasasa lilislam obusiraamu bwatuwulira dda wallahi bangi betuwulira bemulugunya nti abantu bano abakivaamu bali bulungi twakava mu dduwa yagundi ate kakati batuyita mu yagundi ate edduwa zonna zakusonda nange ngenda kubita bangi batya bagala okutya naye batya lwaki kubanga buno obusiraamu obweno busharaha swadiri obayitako ng'ovuga ne piki ogenda kulima bakuŋŋanye bali mu batulugunya gundi gwe tonnayogera kati enjogere sirina ennaku ziwedde yogera naye wallahi nga emmere gy'ogenda okulya omala owadde emitwalo 5 bagenda kuwa sowaani ya mmere bwe kuba kubala kuno kwa bulijjo mathematical wa bulijjo emmere sowaani y'emmere bwegiguzesa n'emmeka mitwalo 5 inna allaha la yuhibbu almusrifin allah tayagala badibuzi olwoti sowaani emu ku mitwalo 5 ng'ono y'omutabiligi ali ku ggaali ali mu kulima ekifuba kyeki teri amuyita gundi ebifuba byammwe mugere mu bwenyigire eyo babanyigiri akadira mujirimiha abafera abakulu ku byalo baba wakadi nga bakuwa emmere ogendo giri omala gisasulira mwezi mulamba muli mu meeting temukyakola sente abaana ze bakuwadde okuzimbamu ennyumba watoddeko ate bamanyi olina omwana ebweru bw'onoyogera omutwalo tekijja egundi mumugamba alina abaana ebweru bagiyita bajeti agenda otunula ku budget naga nti ekintu kino wallahi nja kukiddukamu bambi bemulugunya nja kukiddukamu nti kakati nyina budget 7 nawulirako ne Katikkiro ng'avumirira budget ezo lwaki zifunda waza ebifuba by'abantu omwana bamugobye ku ssomero ate budget yino esente zisingako obutono mitwalo 5 kati bwagambye nja kugula amajaani gaba g5 olunaku lumu munywa amajaani ge gwe amajaani munywa g5 ku mukolo kiki ogenda okulaba omusajja bamubuuza olinawo sente mmeka ndi miliyoni emu ataddeko miliyoni 45 temwogera naye nkimanyi nti munyigirizibwa mawulidi zedda si bwe zaali kati mawulidi mumala gituulira nkiiko eddwa mumala gituulira nkiiko simanya biki nkinyimbe nkiiko mumukolera wa looni mubwewozi ne babatwalako ebibanja edduwa ziridde ebibanja akanti nti abasiraamu abange gwe mbanjagalizza faman yuridillahu allah gwaba ayagadde ayahdiyahu okumuluŋŋamya yashrah sadrahu lilislam obusiraamu tabuwuliramu buzito yaziise yamaze tajja kuddayo yadde waliyo emmere yadde waliyo edduwa ennene edduwa eyawaka laba omusajja erabbi yaziise atazzeeyo laba yonuna sabbuni w'ekkanzu ye yashrah sadrahu lilislam omuntu allah gwayagaliza okuluŋŋama amuteeka ku busiraamu obutaliimu kunyigiriza kifuba lwaki ekifuba muti mufiira muli kituyi naye nga kibanyiga kakati okumanya kinyiga omukazi oyo agenda okuziika si bwe kiri ate edduwa ya 40 alina okuddayo bataddeyo tayinza butagenda kikunyiga oba tekikunyiga oli agambye ho taajjuban litazim eyavuddeyo ataddeyo financially physically psychologically byonna bikunyiga kuzikwateeka mu 10 ati lyero za 10 yokka alina okugana ekita ky'omwenge alina okugana ekita ky'omwenge kituufu omukazi wamusiramula naye abe waabwe tebannasiramu kate kitaawe yafudde olwo olina okugenda n'ekita ebintu obite kati kenkiwaddeyo mbitadde sikyadda kita 3 musajja watto kyayo mulimu bakugoba kati bakusalidde 3 n'omulimu kati singa wali wava mu bunyimbe ekyo tewaligenda nti obusiraamu bwatutaasa nafuuka mutabuliigi n'olatta 3 go ne gawona baazi 3 gwagabagagala daga nti oyo takuwa tajja ate takuwa n'olatta
yashra sadrahu lilislam ekifuba kyo obusiraamu tobufunto yuridu llahu bikum lyusra mu busiraamu tabagaliramu ddala kazito ayagala obusiraamu nga bw'oba oli olwadde nno nga tuli mu ramadan dya faiddatu min ayamin ukhar oligireki ewulidde oba oli ku safaari dya faiddatu min ayamin ukhar yuridu llahu bikum lyusra obusiraamu tebubeera nga mukanyigo wakava mulumbe ate graduationi ate simanya biki ogenda okukola budget omwaka nga obukadde bubiri bugenzemu ebyo eyo sinte gakuba ffe tetuwandiika naye singa owandiika sente zigenze ku nyimbe omwaka buli mwaka ottante waman yurid an yudillahu allah gwayagala okubuza yajal sadrahu dayiqan ekifuba kifuuka ekifunda buli kaseera abamukwekanya twakava mu dduwa tekatutakutuwa twakava mawulire ati bataddewo endala allah gwayagadde okubuza amulekerayo mu bimunyigiriza mu busiraamu obusiraamu bwo tebulina vvuunya wabula mwe byemutadde mu busiraamu ne mubiyita obusiraamu bibaleetera okwekanya obusiraamu ate si byamubo fahuwa raddu ekyo kintu kyammwe bakibaddize ekifuba kifunda kuba wateeka mu busiraamu ebitaliimu wateekamu excess abantu abatambulira muki mukamunye nga bali ku order y'abantu 14 banyigibwa naye bano abateekamu excess bayekan mugendera mukaki mukanyigo obusiraamu mwabuteekamu ebitaliimu ne mubunyigiriza mulimu excess mufulumye excess obusiraamu butambule bajja bakwatira ku traffic bagenda mufulume fahuwa raddu yoyo mufulume musigalemu 14 bayekan harajan awulira ekifuba nga kifunze kimuzitooweredde harajan awulira obunyigo naye nga anyigibwa mu butali busiraamu bino excess gwe baateeka mu busiraamu yamuleeteddwa okuganda obusiraamu bulimu okunyigiriza ekifuba kifunda n'awulira obuzibu ka annama yasaadu fi sama n'abeera nga alinnya mu bbanga omuntu alinnya mu bbanga seba agenda okumalako olusozi aba aweekeera omuntu alinnya ng'ayambuka wali olinnye ku muti olaba nga abalinnya omuti gwa umeme balinnya batya baba banguwa ng'abakka baba bagenda gya akoona ekiki yasaadu alinnya na bwegendereza naye bw'oba olinnya olusozi ng'agambalagala waliwo ensozi ennene abazirinnyo olusi batuukayo ne beesiba n'enjegere omuntu agira ki alemedde mu bintu ebitaliiyo ng'abiyita obusiraamu ekifuba kye kinyigirizibwa yadde tababuulira n'abeera dayiqan harajan ekifuba kifunda awulira obuzibu kannama yasaadu fi sama alinga alinnya okugenda mu bbanga kadhalika bwekityo yajalu llahu rijisa allah bw'ateeka akazambi ala alladhina la yuminun kubatakkiriza ne balowooza nti busiraamu eri gye bakolera ebinankani si bya mu busiraamu bo ne balowooza nti bali mu busiraamu ne banyigirizibwa nga biri bye bibanyigiriza wa hatha lino siratu rabbika ekkubo lya allah mustaqima teririimu ekiseesi kati fassalna al ayati abantu bannyonnyoledde mu lulimi lwa takisi likawumi yadhakkarun oba oli abo bayinza okukikolaki okukijjukira ne bagaa nti ne allah tayagala ekiseesi ayagala abasaabaze 14 mukamunyi 14 bamala niwaba bwakyaliwo ekifo toyongeramu buli oyongeramu kullu muhdathatin bid'a buli ekiseesi traffic egikwata leka ni motoka afande mbadde mulimu ekifo nti excess teyitawo wano bakuwa ekipapula wakullu bid'atin dalala buli excess yereeta accident wakullu dalala fi nnaari buli accident yandikutwala mu ntaana ebintu ebibalema bifaananyi buli excess traffic egikwata ye muhdathatin bid'a wakullu bid'atin dalala buli excess eyo gyolaba
ereeta akabenje wakulla balala finnaali buli kabenje kalina abakafiiramu tuteeka excess mu mmotoka yagambye swat mustaqima bagiwanikako abasabaze 14 naafe olulimi otoyiza dutegera kubanga Quran tugivulula lutakisi excess yabya emipiira ate buleje minzaani naye bapima kati mu busiramu bwe mutaaga bulina minzaani fine wakullu fine fi nnaari mukama we abazaagala gwataddeko yaki kibaga nti buli excess fahuwa raddu traffic egijjamu nabali baali bapima obusiraamu man ahdasa omuntu yaleeta excess fi amrina haza mu ddiini yaffe eniringa taxi fahuwa raddu tugenda kujja mu excess tugimuddise nti ono excess mutwale wekiti omenya amateeka okuteeka excess yadde olaba waliwo ekifo kati nno tuli mu corona emmotoka yabameka si basatu 2 bakukwate ng'obataddemu onenyani emitto weegiri oyinza n'okwebakamu fahuwa raddu oyo bajja mujjamu kubanga ogenda kuleeta okutta abantu buli excess etta too much of anything is always bad. Agambye ati abantu abakkiriza tubannyonnyodde nti eddiini eyaffe teyagalamu excess katufassalna al ayat aya zino tuzinnyonnyodde mu lulimi olutakisi liqawmi yazakkaruun abantu basobole okuba ebifaananyi bino ku ddiini eri beebuulirire batememu ki excess excess yeringa enzirugaze ejja neesanga siraatal mustaqima omuvakkedo nga mulungi enzirugaze nejja yeebembeka kuli nagwo muti enzirugaze muti oba si muti naye tegukosa omuti guli origino neeno nakuno okusaalira nabbi nagwo muti kukusaalira kuli origino muti ku muti naye omuti ogugenda okukosa omuti ki origino kati waba oyagala omuti guno gutandika okubala vakkedu guve mu ddalaala egwali gubala awoma guleko agugenda okaawa olina kukola ki gwonna temako nzirugaze emauledi kitemeko omuti gutambule ndi mu lulimi kati lwabulimi naye anna nkimanyi temujja kunjagala ate era saagala munjagale naye abanjagala bo Allah ajja kukola ki ate baana bammwe mwe bakitammwe mugende nagaana okusomesa abasajja abakulu nebagammwe sina kyabbakolera okutegeera oli agaye tebakukaka kati mmwe sirina we mbatandikira obwaga naye ate bemuzadde kati abaana baleetedde obuzibu bagenda okukyawagana ne bakadde baabwe twawulidde nti seeka bamuwadde akasawo ka sukaali kati musebo temukyatuwa nti sinze nti olimu oludiini diino oyinza okuba guwakatutte nti kisinze naye naye bennaafuna nja mmuwa katoleke bakadde bonna oli mukadde wange mu byemyoyo oli mukadde wange mu mubiri naye oli alina wanzije wallahi alazim abaana batugandiseeko otujje wala ate bano bagandiseeko otukubye wala tenkubye wala mbadde njagala basembere tubeere ffenna waliwo emikolo egitali mu busiraamu nga twagifuula busiraamu nekikaluubiriza abasiraamu obusiraamu bwabwe era banga ndi obusiraamu nga bututawaanya bututulugunya omwana giyaziyazisa kitaabwe abadde yakadda ne bamugaa nti ate muleeta n'emmere ku dduwa ya 40 dayikan harajan kannama yasaadu fi sama muvubuka awulira ono yafiiri alina abakazi be bana bonna bali mu nnyimba edduwa jo yabaziisa ate kati addayo ate nekyomukisa omubi nesenga wennyini eyamugaba ewaka n'amubegera wali ku nkoko nkubegera yakokya aye naye afudde naye alina edduwa eyaana onowula dayikan haraja omusajja n'awuliranga ekifuba kizitoye kirimu obuzito bwawulya bwemutuulidde ng'awulira nga alinnya agenda muki oba okutegedde wali olinnyeeko ng'ova mu ttooyi wansi eyo wajja olinnya ku madaala
olwo otuuka n'owummulamu naye nga olengejja wansi fuuti 2 ate obuzaayo 2 oli mukaki mukattu fuuti 2 waggulu fuuti 2 wansi yasaadu fi samuli nnyo ogenda waggulu naye jjukira nti mukukka buzibu mukulinnya buzibu kyategeeza oba kitegedde mulimu n'abantu abalimu bw'omugaana okugenda ku lumbe buzibu wagenda buzibu fuuti 4 wansi fuuti 4 waggulu omusajja n'abeera mu nnyumba omwo nga takyabitegeera twakava ku dduwa okimanyi mu mwaka mubaamu edduwa nga mmeka ekikabo oba wawasa mu kigazi nga kifaafaamu abantu edduwa ezo ziyinza okuba mu mwaka ziyinza okuwera 5 ewuwammwe gyeziri kakati ebutambala bonna basiraamu si bwe kiri olowooza edduwa zeeyo ziri zitya wayinza okuyitawo omwezi nga tebali mu dduwa nga buli mwezi bakuyita ngaolina omusolo gw'edduwa atebuuseemu toba n'emirembe eyagundi bakuyise aye nawe ojja bayita mu yiyo atebuuseemu noga nze nkitadde yasha sadra lilislam kati nkasigaze busiraamu oli okwewuba mu dduwa situkyakola tuli mu looni abaana bagiraki mwavudde mu yakamata yoswaibu yagundi ate negundi buli afa n'abafiiririra ne bw'otoolesa essente onoolya yabanno naawe ensonyi mu buntu zikwata obusiraamu tebubeerangako buzito yuridu llahu bikumul yusra allah abaagaliza mu busiraamu okuwuliramu ki wala yuridu bikumul usra tabaagalizangako buki inna ddiina yusra eddiini eyaffe bwangu wowulirira harisun alaikum agamba lakad jaakum rasulu min anfusikum omubakaze ng'ava muzaale mummwe azizun alaihi awulira nga kimutuddemu kimunyiga ma anittum kyonna kye mufunamu obuzito bwe mufunira obuzibu mu busiraamu bw'abaleetedde ye ate yasinga okuwulira obuzito okusinga abasiraamu bakaluubiriza ya rabbi azizun alaihi kimutuulamu n'awulira nga ma anittum kyonna ekibakaluubirira mu busiraamu kimutuulamu tayagala awulire mu busiraamu bw'aleese nga mulimu ekikoze eki ekibakaluubirira azizun alaihi awulira nga kimutuddemu ma anittum kyonna ekimufunyemu obuzibu harisun alaikum afaayo nnyo okubanga obusiraamu bwonna bubatambulira malembe bilmuminina raufu rahimu ayagala abakkiriza abeere nga wakisa tebabateekako tteeka zito eswala zaali 50 ne bazitema ne zifuuka 5 era musa bwe yamugamba ddayo ne5 bazitemeko nagani ensonyi zinkutte singa tulina eswala 2 ku makya n'olweggulo naye nazo zaali balemi ngolowooza abasaba ku sande yokka bagenda buli basande amakwata ati tugende mubajjajja ridwanullahi alaihim ajmain allah basiime muli ku matali mubuggola tebawina kadde kakubattaali naye wabula kye neebuuza kabaka ono agenze ewa muganda waffe kabaka yagenda Tanzania ng'asaba obuyambi Tanzania kwekiri wa sultan naye ate bakugamba obusiraamu bwali bwajja dde engulu eyo eno engulu tewaliyo batuyambako naye nga maaso tuba tunatuwulira nasi abengulu babwabulira bannaye abawuliriza oba abasomi olwaleero tugenda kulaba ejjo twalabye kuzimu oba ku bimu ebitontome ebimu byazzangamu abalwanyi amaanyi ebimu byabanga byakwewaana ng'abasajja betwalabye abagezaako okubba embuzi n'ebirala katweyongere mu maaso n'ebitontome nga biri ku njuyi zombi ebitontome eby'abasiraamu n'ebitontome ebya bakristaayo ebitontome eby'entalo abasiraamu abazira abaatusooka okusoma eddiini n'okulwanirira eddiini y'obusiraamu baagezaako okuyiiya ennyimba ezaabongeranga amaanyi n'okubakumaakuma okugeza nga kino ekitontome ab'edda baatulimbanga nti ebukeerere tenyagwa
naye ffe twanyagayo embuzi enkwekwe era embuzi ensaata eyalimu amasonkwana twali bangi nnyo naye ffenna kwabula afaako. Nedda mbakiinye bukiinyi kubanga abo bonna abaalya ku mbuzi enkwekwe ne balya ku mbuzi ensaata muguluma gw'omanyi tebukoza gw'owulira omulungi n'antayise ndi kumulaga ebukoto ne Katikkiro Mukasa n'abalala basimenye abo bonna abakungu abakulu baggwamu. Kaakano tusigadde bato omukulu asigadde omu oba mbalimba mumale okukebera gulemye mumubikkule enkwakwa. Ndowooza mujjukira eri gwe bakuba essasi ekyo kyajjiramu kitontome. Bali mu kusekerera gundi ono akoloka gwa mwana yamukuba essasi mu nkwakwa. Beebo nno be baalya ku mbuzi enkwekwe. Ndowooza olwo otegedde amakulu g'embuzi enkwekwe tirwali lutalo. Era baalya ku mbuzi ensaata eyamalawo abantu. Kati gwe obadde otegedde embuzi naye wanaakulaze lutalo. Amakulu g'ekitontome kino galaga olutalo olunene omwafiiramu abantu abangi ddala era ne Sir Apollo Kaggwa essasi lyamukubwa enkwaka wabula yawona. Wabula n'abakristaayo baayiyaayo ebyabwe nga bino. Kamuswaga ow'ekkooki bwe twagobwa kuno abawadi bwe twagoba kuno abalema twadduka tuseŋŋenta nga tugenda tusinzigga ne tutuuka mu kkooki. Bwe twatuuka mu kkooki Kamuswaga n'abuuza nti bassebo abagenda bagwa mbala mu musinzigga bwe mbalonda mu mpaaki. Ffenna twamugamba kimu nti ne bw'olaba tugenda tugwa ffe be bagwa b'emmengo naye bw'otulonda n'otujuna n'otugabira ebintu tubirya tusiima nnyo era tuliddamu amaanyi ne tulwanyisa abazigu. Ne tumala tubeetikka ne tutuuka mu Mmengo tuli kugabira ensaata ne tuteekawo endaawo era ne tugattako eyonsa. Si ekyo kyokka naye tuli kuteerako ebyalo olwo nno olifuna wagazi w'olirundira amagana. Olwo Kamuswaga n'asanyuka n'atusombera ne tulya ne tunywa ne tweggwera. Ebbanga bwe lyayitawo era nga tutuuse n'ekabula amaanyi twagasonda bupya era ne ziddamu okwaka ne tuwangula abawadi ne tutuuka e Mmengo. Bwe twatuuka e Mmengo Kamuswaga n'abanja nti bye mwansuubiza biriwa. Ffenna twamugamba kimu nti kyeweeteme olwadde ate bw'owona tokiwa genda n'ogirundira kkooki. Ekitontome kino kyayiyizibwa abataali basiraamu oluvannyuma lw'abasiraamu okumaamulako Ssaabakabaka Kiweewa eyali afuuse omulabi waabwe lukulwe. Olutalo lwagenda okuggwa ng'abatali basiraamu baliwa Kamuswaga ekkooki we baamala akaseera era n'oluvannyuma ne bazimbawo ekigo nga bwe tulabye emabega. Ku mulembe gwa Kabaka Mwanga II waliwo omusajja ng'erinnya lye ye Kijigo. Ono yagaana okusoma eddiini n'emu era baamuyimba ne bagamba nti Kijigo teyasoma Bukristaayo, Kijigo teyasoma Busiraamu, Kijigo alabika nga n'eddiini eri ey'okusomera naye alabika teyagisoma naye baamuyimbako batya. Naye abange bwe tuliba tufa olw'ensi ye Kijigo alifa lwaki? Kijigo alifa lwambi anti
okubikkula tamanyi, n'akabonero tamanyi, n'okkutama tamanyi, kale abaffe kijigo alifiirira ki? Wabula alifa lwambi? Ebyo nno ng'obigamba ani eyamuloobera okusoma? Mugamba asambe ku ttaka aleete, batutindire emigga, emmundu mwe ziriyatikira, abalungi mwe baligwera, anti emmundu gwe ziryawulamu akyali mu kulya tamanyi, ate oyo gwe ziritta jjo akyali mu mpala asotta, era ali mu mpala avoota, ali mu mpala asamba. Kakati no waliwo na kino ekitontome naye era tukiwulirize. Katambala akaana kamubuulirako nti omunyagu Ssennya bwe yasitula omuggo Serutta Minya, omuggo yakuba wansi, yakuba guli nnyanju agiteekeko omuliro nga n'ebibye binaagwamu. So mpaawo kitampalana, emenya ne gimpalana, emmese ne zimpalana, n'omukaafu n'ampalana, emmese teryabyayo, omukira eryakka mabega, ng'egoberera ekyange kye natereka obwomu, nakamwa ntette ng'agaba ku nkoko ya bba, anti naawe twala ne weeriira ng'enkoko ebunakyalo. Nkukube akaloddo ku mutwe, kawumpuli ya Musekiro. Bamasiya bakuŋŋaanye tubawoleza ensonga, eyakulembera tamanyi, okutuzza mu kyeya embi terikanyibwako, yadde teri kanywebwako. Muzungu yatubuulidde agamba nti gye tugenda waliyo enjala enkadde, mwenna mubune obutta, era ffenna twabuna emmengo. Twali twesigantanga anti alituwungula omugga, twalaba gasaanyaawo, kaali kabuyengerero, nga tuddayo emabega gye tuva. Lulimi lwadda bitontome shi'ar okwokya emberenge. Wano nno wateesaamu naye muwulirizeewo. Olutalo lwagoba Mwanga omulundi ogwokubiri lwalwanibwa Abasiraamu nga bayambibwako ejje lya Kaabaleega omukama wa Bunyoro. Ndowooza kyekibuuzo ky'obadde obuuza. Olutalo luno nga bwe tulabye, Abasiraamu bagenda okwesanga nga bannaabwe bangi nnyo bookeddwa. Kino kyanyiiza nnyo Abasiraamu, nabo ne basalawo okwesasuza Abakristaayo. Abakristaayo baasanganga mu makubo nga babakwata, nga babasiba ku muganda ng'enku, nga babateeka mu busiisira obwabanga ku kkubo, ng'olwo babuteekera omuliro. Mu kwokya abantu abo nga batulika ng'emberenge, okwo kwe kwava okwokya emberenge mu ntalo z'eddiini. Bano be bamu ku Basiraamu abaalwana olutalo lw'essanya olwagoba Mwanga ku Namulondo omulundi ogwokubiri. Bali abatali Basiraamu be baasooka okwokya, kati n'Abasiraamu mu kwesasuza nabo ne bookya. Nze mabega mwakiwuliddeko babookya, tuwerabidde nti babaliisanga n'ebitaliika, tokyerabira. Kakati bano be baalwana olutalo olwagobako Mwanga olwokubiri. Sempagama oyo yali Katikkiro, Abdulaziz Bulwadda, Saabaganzi, Musa Ssebalu, Dumaama Omutagobwa, Bukuda Endayizi, Kyambi Zibala Omutandamwoyo, Muhammad Kironde, Musa Wamala, Abdallah Sekimanyi, Magandaazi, Njebere Mubanda, Sebakumba Abdallah Diba Omulwazza mu Kirwazza, ekyo kiri eyo mu Luweero, Sirimaani Mberenge, Sudi Bikongolo, Abdalrahman Wanimba, Nantajja Umaru, Nsaamu Mpya, Bedi Kiroka, Tayibu Magatto, Kamadi
Kamadi Mugano, Mpangati Kasujju, Mabirizi Sheikh Abdul Kadiri Chambadde, Sirimani Ndirwangwa. Ibinyakadde byabo ibintu bijja bitambulira mu nnanka musizira. Kasimu Mugezi, Bulayimu Njigijja, Mutasa Jabberi Bidandi sali Abdallah Semakula Musoke, Mustafa Mulyazzaawo, Abdurrahman Sempa, Ali Musisi, Kalimu Sakibu Mukasa Kibale, Juma Baganda Nswa Kibaya, Bedi Kiwala, Kibali Omukebezi, Nangonga Ali Nsenyu n'abalala bangi omwali n'abakyala abatamenyeddwa nabo bazikekeza. Akubbula amanya nga kirungi. Sirimani Ndirangwa agenza okutufuga ng'ekintu kirikeddwa emabega. Tagudde ebyo bigwe. Tujja kukomaawo inshallah. Enkya tujja kulaba obuyambi bw'abazungu n'abakristaayo mu ngeri gye bwajja okulwanyisa abasiraamu. Kale abaana baffe tubabuulire ebyafaayo by'abakadde baabwe, naye Allah olaba bw'atalimu lyazaamaanyi. Sirimani Ndirangwa erinnya nga birize erya jjajja ate bwe baali kuba Sirimaani. Owulidde tulaba layini eyo bwejja bamagatto wano waliwo emyanzi musajja magatto beebutambala eyo abo bava naye yabwe ekubulamu mu busiraamu eyo bano babulwadda abo nabo kati ono bw'olidde muwazza mu kirwazza nakyo kyalo nno kinene ky'abasiraamu. Ani Sakibu Sakibu Mulinda Sakibu muwiddemu be babulama abaali wano Sakibu wa wano wanseeka kabuwo Sakibu Mulinda naye era kugenda okulaba subhanallah mberenge waawa wekipandwa wali abaana bamberenge famire ennene ate famire y'amaanyi ab'ekikandwa naffawo era niboliraana neighbor teba mubi neighbor mberenge famire ennene bamberenge mbawulira naye abaana abo basaana okuddamu amannya g'abakadde baabwe bagabbulemu ate basome ebyafaayo bategeere nti balina omugabo munene nnyo mu busiraamu bw'eggwanga omusaayi gw'abakadde baabwe. Yolidde ebitontome ebyo by'owulidde ne mu busiraamu byalingayo. Waliwo Hassan ibn Thabit yalinga omutontome wa Nabbi Abdullah ibn Rawah. Yolidde balinga batontomi nga bali baleeta ebitontome nabo ne baleeta Abdullah ibn Zibara bali basajja batontomi. Yolidde nga bali bwe batuvuma nga nabano bali Nabbi abagamba nti namwe muyiweewo. Nsonga Nabbi yali tamanyi bitontome wama allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu. Ebitontome bizzaamu amaanyi mwe temwakuba kapiira ke mwasangawo naye fedda mwabanga mu kisaawe nga mwabazanyi bannammwe ne badda ku ggoolo eri naye nga wallahi bwe bayimba erinnya lyo ne bwe bakuba endoboto giwulira obitegeereraka olw'ekitontome kiri oba okitegedde olaba ne bwe ziba nti nga badde oziyimbira omulere baga kufuuyira endiga omulere endiga yo tefaayo egenda nga bulijjo naye nte zikyusaamu akatontome kano kalina nobana abasajja abasirikale baleero balaba motona wakababa akokoko kateeka muse bakuba essasi n'okugulu nga totegedde nti bakubi kakati ebitontome ebyo byalinga litashjiri byongeramu amaanyi mu bantu naye kati obwongo bwaffe bwekwata. Abaana baffe dda mu masomero nga tetunaba kufuna gano galimu emizigo abaana babanga n'ebitontome olidde kaggwa yalayira ekiri mugulu bwekiri bwatuka kanemu kanabiri kavumba mwanyi kattakonkome malanga jakanakwala okumodya ku lujjo ebitontome ebyalingawo obudde obwo nga biyamba abaana bano abato olidde okuwagala obwongo bwabwe n'okukola ki bisaabu okubeerawo nga mu bwongo balina kye bayiyamu. Naye kati omwana wa leero asirika n'abeera ku ssimu obwongo ne bwekwata ne buba mu ayisi talina katontome konna kamuwummuza. Ebitontome ebyo biwa amaanyi biwummuza bizzaamu abantu amaanyi naddala nga bali ku lutalo oba muli kapiira oba muli ku kigwo. Simanyi kumwe yalaba ku kigwo naye nga muzeeyi wange yali mumegganyi naye nga bakandi esajja litali munammwe badde bayizoka nti n'atalina maanyi awulira nga akayimba ako katandisa okumugireki
mumuseka yatala kusamba abadde agira ki abadde aweddemu amaanyi kati ebitontome byalinga byamuki olaba ne bwaba mwana muto nga ayagala okwebaka akutabukidde olina engeri gy'omuyingiramu sirikawo bebi naye maama bwanadda yali nikwe mulembe gwafiira ddala totale subhanaka allahumma